Serunkuma, head teacher, Mukono Boarding Primary School, one of the primary schools in Mukono Municipality, a government-aided primary school. As chairperson for Teachers Association, Mukono Municipality, Mukono Diocese. Njagala okukulisaayo Abakulu Bamasomero bonna from the break gyetubadde nayo. It has really been short, but I think meaningful to each one of us. N'osaasira bonna abafunyeemu ebizibu nga bafiiriddwa, n'okongratulatinga bonna abafunye ebirungi. Ate ne mbagamba nti tukomyewo mu ttaamu. Twakola dda wa pulaani yaffe naye nga ttaamu wetukomyewo tulina ekintu kye tutaasuubira naye nga kirabika kigenda kukyusa pulaani yaffe yonna eya ttaamu 2. Ng'abaana baffe bakomawo, twagala okubategeeza nti eno ttaamu Ministry of Health etulagidde okubeera vigilant, okufaayo ennyo olwa Ebola disease eriwo, the Ebola virus or pandemic eriwo kati, era nga kyanaku nti tugiraba spreading so fast. Ne mu Uganda abantu betwakawulirako more than 10, we can't take that for granted. Kyetuva tusaba abakulu b'amasomero okusookera ddala abazadde baba bakomyawo abaana baabwe. Tetwagala bazadde bangi. Abaana abamu ogenda okulaba bakomawo ku ssomero kumpi ekika kyonna kiggwayo kiwerekedde mwana omu, naye tusaba at least 1 to 2 parents okuwerekera omwana oyo okukomawo ku ssomero. Ate bw'ajja ku ssomero, masomero nga advising okukola ebintu nga banguwa, omuntu n'aba nga talwa mu kifo. Ate nga tannayingira mu ssomero tuddemu SOPs zaffe nga bwe twakolanga ku COVID-19. Tubeere ku gate nga tulina washing facility, nga tulina temperature gun, nga tulina ebintu byonna ebyetaagisa. Naye okusinga ennyo olw'okubanga obulwadde buno tulaba nti buli through direct contact with fluids and other things, twewale nnyo era n'abaana ku assembly tubasomesa empisa ey'obutasembera balawo ekiteetaagisa, okukwata mu ngalo, hugging, n'okunaaba engalo buli kaseera. Kati ekyokubayigiriza okunaaba engalo buli kaseera tubadde tukimplementinze kati nano Mukono body for sanitation and hygiene purposes. But then ate Ebola bw'ayingiramu, we have to go an extra mile. Kitegeeza buli ssomero providing a washing facility mu buli area yonna, not only from the toilet but even classroom areas. Let the compound be covered with those containers as the washing facility or the containers. Twebaza Katonda nti ffe aba government schools naddala Mukono Municipality, UNICEF yatuwayo for washing facilities. So kati nsuubira nti at least buli ssomero lyonna naddala erya gavumenti lirina we litandikira. Tubeere n'ebyokunaaba mu ngalo mu masomero gaffe. Ekirala tubeere ne messages ezisomesa abaana. First of all, okwongera okubasomesa Ebola, okubasomesa omuntu wamufuna, n'okubasomesa the symptoms, okulaba aba indicators nti bwe balaba omuntu yenna alina symptom efaanana bwetyo, signs, babeere nga banguwa mangu okuinforming authority. Era tuzeewo ne committees zaffe ze twayitanga health committees, kubanga mu masomero kati tulina committees, naye tulina security committee, kati tulina ne health committee. Health committee yakolanga nnyo mu biseera bya COVID-19, so let us reignite it or let us work it up. Abantu abakomewo, era committee eyo
ebeerako deputy head teacher nga chairperson owa health committee, nekubaako teacher ali in charge of sanitation and hygiene, nekubaako teacher ali in charge of health parades and all that stuff. Kubeerako senior woman and man teacher. Kubeerako ne teacher abeera ku duty. Buli teacher abeera ku duty. So health committee ezo zibeere ne files zaazo, mu files nga zitaddemu work plan, zitaddemu measures zigenda okukwata okulaba nti abaana baffe tebakola ki, tebafuna Ebola. Kati mu masomero activities nyingi putting on hold, like sports days, all those gatherings, kisinziira ku period wetuziteereddewo. Zimu zikyali mu July, kati tulaga nti tuziputinga off. You never know, by July tuyinza okuba nga Mukama atusaasidde tusettlinze, naye zino eziri within June zonna ziba ziri put off. Anti naffe olaba municipality ne mu diocese we have put off the head teachers beginning of term meeting because of that cause. Tubadde tulina ne teachers day nayo twagiputize off because ebadde scheduled for 20th June. Likewise, the music, dance and drama festivals as a primary schools in Mukono Diocese. Zo zibadde zitandika actually on the 5th of June. Ebyo byonna activities njagala okubategeeza ba head teachers tiziri put on hold because of the Ebola virus. Twagala kugamba nti ebintu ebitalina effect eno tubitwale maaso. Abaana bongere okusoma, tetwagala tugambe nti kakati amasomero bakoze eki tebannagaggala era tusuubira tebajja kugaggala. Therefore abaana bano abacommuting okuva eka beetaaga okubeera cautioned nti bw'aba atambula mu kkubo takwata bantu mu ngalo, ate buli lwayingira ku ssomero abenga anaaba ki engalo, n'okulimitinga abagenyi abayingira mu ssomero tubalimitinge as much as possible. N'abazadde baleeta abaana tubalimiting as much as possible. Tukozese all the possible means of communication bwe tuba tulina ekintu kye twagala okubakola ki okubategeeza. Otherwise, I wish you a successful and a blessed term. Tusaba Katonda atusaasire, Ebola amukomye, amasomero gaffe gagende mu maaso, abaana beeyongere okusoma. Linnya nze Kanakulya Derrick, Mukono High School nkola wansi wa office ya mwami atwala ebyenjigiriza mu department y'ebigezo. Abaana mu kudda abakomawo nga bwe mumanyi nti term 2 yatandise. Turn up so far ebadde challenging, etusomoozezza. Obungi bw'abaana bwe twasuubira si bwe bwakajja. Twafunamu okugezesebwa okunene nti already tuli mu mbeera y'ekirwadde ky'Ebola ekiriwo, naye n'abazadde baffe abasinga be bazadde abaakosebwa embeera y'ebyenfuna ku ngeri gavumenti gye yateekamu etteeka lya trade order. Ti abazadde baffe bafuna mpolampola, kati ebisale by'essomero abamu bikyabakalubiza, naye bajja baripootinga mpolampola nti mu week 1 omuwendo gw'abayizi ogubaddewo gugenze gulinnya. Kuva ku Lwokusatu mpaka olwaleero namba egenze yeeyongerako. So bazadde baffe ffe tubasuubira era tuba receivinga abaana tubafuna nga bwe babeera bakomyewo ne tubasomesa. Mukono High School essomero lya gavumenti era eribyambwako gavumenti eya Church of Uganda. Abazadde baffe tebasasula fees, basasulayo omuwendo omusaamusaamu okuyambako okwasaganya n'essomero ku by'enteekateeka y'ekyokulya ky'omwana, okuyambako wano nawali ku mbeera z'omwana okubeera ku ssomero. So obwo omutemwa gwe bateekayo mu banka abayizi ne basobola okusoma. Ku mbeera y'ekisasulwa abazadde
gwe omutemwa ogwayisibwa olukiiko lw'abazadde ogwateesebwako, era nga abazadde si kyansalira nti guweebwayo omulundi gumu, bagusasula mu bitundutundu mpolampola omuzadde nga waaba asobodde essomero nga lijja limugumiikiriza asobole okussaayo omuwendo guno omuyizi abeere ku ssomero. Era Mukono High tetubazaka, tetubagoba lwa bisale bya ssomero. Nedda tukola obulagaane n'omuzadde ku butya bw'anaasasulamu ensente zino mpaka omwana w'amaliriza olusoma lwe, naye nga taddiziddwaka nti tasasudde bisale ebyo. Okusoma ne kusobola ogenda mu maaso nga n'omuzadde naye embeera ye tekoseddwa nnyo, nga naye bw'asobola oleeta mpolampola kyasobodde. Bazadde baffe abakyalina abaana ewaka tubasaba era nga tubakubiriza ti abayizi tubakumyewo ku ssomero. Kyonna ky'olina tusaba tuukirira abakulu b'essomero tukiseeyo omuyizi yasome, kuba essomero lyaggulawo ku lunaku olwasookera ddala olwa ttaamu eno, era abayizi ne batandika okusoma okuva nga 25 omwezi gwe tukubye emabega. Ebibiina bigenda mu maaso era basoma we bali bakomawo era bakakalabya era beeteefuteefu okufa ku bayizi baffe nga bwe baba bazze. Lessons zigenda mu maaso kuva ku ssaawa 2 ku makya paka akawungeeza ate abaana we baddira eka. Kitusoomoozezzaamu nga bannabyanjigiriza ab'emasomero, naye okuva bwe kyalangirirwa oba bwe twafuna ku mawulire nti weekiri mu Uganda, twakola enteekateeka ng'essomero ku butya bwe tuyinza okukuumamu abakozi baffe, abayizi, abazadde, buli ajja ku ssomero nga tatuusiza bulabe ku baana nti mu byobulwadde obanga tafunye mbeera yonna eyinza kuleeta kirwadde ekyo. Twateeka mu nkola SOPs eza Ministry of Health, nga muno ebimu ku bye twakolako kwe kuteeka obupande obulabula era obukugira abaana obutakwatagana mu ngalo, obuteewa hug, okwewa amabanga agamala singa baba bakuŋŋaanye ku bizimbe ebyenjawulo mu spaces ne ku notesboard ne mu bibiina byabwe. Twayongerako okuteeka water points, abaana bano we banaabira engalo frequently mu compound, ku mbalaza z'ebibiina byabwe, ku geeti eziyingira essomero, wonna ne wabeerawo water points. Tulina ttiimu yaffe ey'abasawo abatendeke abakola n'essomero aba ministry efubye nnyo okuwa abasomesa n'abayizi obubaka obukwata ku Ebola. Oyinza kulaba otya ateeberezebwa, twetangira tutya. Kino tukikola ku assemblies naye ne routine in classes. Buli lunaku tuba ne abayizi abakulira bannaabwe abayitamu ku makya nga lessons tezinatandika ne babulirayo ku bannaabwe mu bibiina ebyenjawulo butya bwe bayinza okwetangira. Ttiimu yaffe eya Red Cross ku ssomero nga club naye tuyambye kinene nnyo ku kyekirwadde kino kyetangira nti obubaka buno babufubyeko mu nnimi 3 ezisinga okukozesebwa ku ssomero: Oluzungu, Oluganda n'Oluswayiri, ne bavuunulira abaana, abakozi abakola mu departments ez'enjawulo okufuba okubaawo olw'obulamu bwa bannaabwe nabo obulamu bwabwe. Era mu kino twongera okwebaza ministry ku kulambika kwetuwadde abayizi, abazadde baffe na buli akyala ku ssomero era ajjawo. N'abalabi baffe abatulaba ab'enjawulo twongera obakuutira era okubasaba mutwongere abayizi, mutwongere abaana. Mukono High School neetegefu okusomesa emijiji gyonna gye muba mutuwadde. Tubasomese facilities we ziri, ebizimbe, spaces, era n'abasomesa abeewaayo era abaliwo ku lw'ensoma y'abayizi baffe bwe bali beetegefu. Tusuubira obuwagizi bwammwe, tusuubira abaana be mugenda otwongera ne ministry ng'etukwatizaako tugunjule omwana w'eggwanga Uganda. Tuyanziza. Mukono amanya bampita Mwandi Hassan, ndi assistant RDC we Mukono district waneno. Mbalamusa nnyo era mbayozayoza okutuuka wano tutuuse. Naye ensonga leero njagala
bagambako yeya ensonga ya Ebola n'okwekuuma nga tuzza abaana ku masomero naddala tugoberera standard operating procedures bataddewo okwekuuma ekirwadde ekyo tunaabe engalo tuleme okukola nkuŋŋaana ziteetaagisa kimanyi tukyazzayo abaana ku masomero era nga tugezeko okulimitinga numbers zetutambula nazo kuba enamba ennyingi ekirwadde ekyo mwe kitambulira so tuba tuzzaayo abaana ku masomero tetulaga kusitula kika kyonna kubazzaayo omuntu omu babiri bamala okuba nga tuzzaayo abaana ku masomero tuleme kuŋŋaanirayo nnyo ate kutambuza bulwadde obwo so mbasaba abakulu b'amasomero tugezeko okulaba nga tuteeka enteeka eyo mu nkola abazadde abaleeta abaana ku masomero tubeere nga tubawa limiti y'ennamba esobola okuba nga ejja ku ssomero okwekuuma obulungi nga tuli balamu nnyo amasomero mbakubiriza okuba nga tugezako okufuna nga temperature guns ez'okukebera ku masomero ku entrances okuteekawo n'amazzi okulaba nga abantu abayingira mu ssomero basobola okuba nga banaaba ku ngalo kubanga kuba bajja buzi ne bayingira buyingizi tulina abaana baffe mu masomero tugenda kusanga katugambe waliwo aleese akalwadde ate n'akayingiza buyingiza so tuteekewo enkola ezo ku entrances okulaba nga tubakebera abayingira ne banaaba ne mu ngalo okulaba nga abaana baffe abali mu masomero basigala nga bali balamu bulungi. Afenya Nathan wampinze kasala akiikira Katosi Town Council ku district. Abasabo ne bannyabo bannakatosi bannamukono bannayuganda kituufu ekirwadde mu kiri okusinziira ku reports kati ezigenda zifuluma ne cases zigenda zeeyongera. Nkubira omulanga abantu bange abe Katosi ku mwalo n'emyalo egyetoolodde tibannange mutandike okwegendereza obulwadde mu ggwanga mwebuli. Mbasaba ffe bannamwalo kubanga bakimanyi nti abavubi tetwefiirayo ate ekisintu ekitali kituufu ne bagamba nti endwadde ezisinga zisibuka ku myalo biki ate ekiro ekitali kituufu oba oluusi ekimu kiba kituufu naye mbasabanga mukama wabadde akyatusaasidde nti emyalo teginaba kufuna cases zonna twekuume ate era tusobole n'okugoberera abasawo bye batugamba n'okusa gavumenti byetugamba mu nkola bino tubijjemu politics bino tubijjemu nti kino tubijjemu nti kino Ebola ali Rio ate gyali tubasaba na Uganda mwenna tusobole okwekuuma obulamu tubeere nabwo kye batugamba okukola tukuume amateeka ate tugasse ne mu nkola mbasaba era nsaasira bye kyakosezza kati nga baganda baffe abasuubula ebweru abagenda ebweru okukola nti ebimu byayimiriddemu olw'ekirwadde tetumanyi naye abasawo baba batugamba nti Ebola mwali mu ggwanga mbasaba nange tukitwale ng'ekikulu omukulembeze mbadde siyinza kutavaayo kubagamba nakubakoowoola nti bannange tweyongere okwekuuma bw'oba olaba nga kyetaagisa omwagalwa waakuliwala sooka omukebezi olabe waligana ofunako kakasiriimu ate n'ogera n'Ebola ate n'omutwalira ekyalo oba abantu bo ne tutafunamu kyamakulu tukufiirwa n'abantu bo ate n'obulamu bwo nabo ne tubufiirwa nga tobadde okyali wa mugaso naye aziza nnyo neyanze gonna agamukono awamu ne mu ggwanga okutwaliza awamu ndowooza bwe tufuna ebizibu nga bino eby'endwadde kati nga eky'Ebola ndowooza basooka kuyita kati ng'abakulu abatwala amasomero tubasaba abakulu b'essomero n'abasomesa baffe tweyongere okukwasisa amateeka mu nkola ku baana baffe kubanga ffe twababawa balamu bwe mulaba nga gavumenti egamba baana basooke baddeeka ekyo kye muba musooka okukola n'abazadde bannange mbakubiriza nti yes fees tutaddeyo naye ate obulwadde kintu kirala nnyo nga luli ku covid twali twakawaayo fees ne batugamba nti ate abaana babazzeeka basaba kino musooke mukitwale for granted ate era mukikuume ate era mukiteekese ne mu nkola naye era nkowoola abazadde nti muteekeyo kasukulu fees ku masomero kubanga bambi abamu baatiddemuuko nti tuyinza okuteekayo ate gavumenti newummuza abaana so bambi nabo bantu tubadde tusaba gavumenti eno ate netugisabira n'ekirwadde kino esobole okukirinnya ku nfeete neyanziza nnyo